Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Oburuganda mukama yebazibwe. Nsanso balaba ku mumbeja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi enzo mumbeja wa Yesu NKSM. Mwasibye mutya era mwasibye mutya kansubire nti naffe tuli bulungi weewaawo nange ekitiibwa n'ettendo nkidiza mukama nti anonze nzije njogereko eri abatukuvu be si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisangulumiza mukama omupya yakatwegattako nsaba n'obuwombeefu DRS teyawo like olabe bubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga kona ku notification bell osobole okumanya buli wenteekayo video ng'oyimirira wamu nange mu linnya lya Yesu Kristo. N'ekirala kye nsaba ffenna abadda abasubscribe bange abadda buli lunaku ne munsupportinga nsaba tusharingireko abalala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbaaniriza nate ku worshiping yaffe Sunday njagala Mukama Taata atukolemu service mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuddeyo bujja kulw'okwagala kwe n'ekisa kye mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. So tukowoola omwoyo wa mukama, omwoyo wa mukama dadi wange tukowoola omulungi. Jangu otwale obufuzi muffe tetusobola kusinza naye taata jangu tusinze naawe. Bamalayika nga basinza katusinze nabo, abakadde ab'emu abananga basinza katusinze nabo, emyoyo 7 nga gisinza leka tusinze nabo, emimera nga bisinza. Munkwana Yesu katulabe okwagala kwo n'omunyigo nga bikka. Leka tuzibwe bujja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Webale omwoyo omutukuvu, webale kabaka w'abakabaka, mwoyo wa mukama taata kulembera. You shall not best any. Amen. So we are going to go in front of the Lord and we pray so that we may be among these ones, those who bear fruits that don't look behind. The question is Ruth's wife fruitful? Because she became a widow. We are going to pray to God like He has brought the rain, so that He can make our hearts and open our hearts a fertile soil, where they preach the word of God and we do the same and it works for us and we do not draw back. Praise the Lord. So that He can make us. If He made you the child of God, He can make you a good soil, fertile soil, and you'll be a different person. And other people will be asking, and people will say they want to be like you, and people will be asking about you. And some of them may be older than you when they are asking for solution. Let us stand up so that we may pray. In the name of Jesus.
Mukama bankolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu omupya teweerabira mukwano saba n'obuwombeefu olaba obubaka n'olikinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo nammwe aba buli lunaku mbeeraza n'obuwombeefu mubale kunneegattako mubale kunjagala nze sinze naye olw'ekitiibwa kyekiba kyegulumizibwa so nsigadde nze omumbejja wa Yesu enikese kulobooleza omumbejja wa Yesu Elizabeth yaffe Ekkuuta mbaagala nnyo naye Mukama yasenga okubaagala mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu shalom 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 ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu